Ampuliriza omulungi, nkwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogw'obutabo bw'Oluganda era nga nkyali omusomi wo amannya n'eddoboozi Joram Mugume Omunyankole yasalawo. Twatandika mpolampola ng'abasaaga n'akatabo kaffe zinunula omunaku. Okwo kwe twajja nga twongereza obulala, gamba nga nkyalira walumba ettanda, kikonyogo, omuzimu gwa kasooba, ne tujja nga tusaggula mpolampola ne twambalagana n'essanyu teribeerera n'ejjo ly'abalamu wano we tufundikiridde n'akatabo kaffe Nakuteba y'omu. Nzikiriza tuyingira akatabo akapya olunaku lwaleero. Akatabo kano nga kamanyiddwa nga Nketta mu bizinga by'eyugoyugo oba Nketta mu bizinga, nga kawandiikibwa mukadde waffe Edward Namutete Kawere. Munnange nno guno si gwe mulundi ogusoose nga tusisinkana Kawere. Tujjukire twaggulawo ne Kawere mu katabo kaffe akaali kamanyiddwa nga zinunula omunaku, era bangi okutuuka na kati ke bakyatendereza olw'obuwoomu bwako. Twaddamu ne tusisinkana Kawere mu katabo kaffe Omuzimu gwa Kasooba, era omuwandiisi ono n'ayongera okulaga obukugu obw'ekika ekya waggulu mu bumanyirivu n'okubeera nga yali mubangufu nnyo mu lulimi Oluganda. Tumuzisinkanye guno mulundi gwaffe gwa kusatu, era Nketta mu bizinga by'eyugoyugo ke kagenda okubeera akatabo oba oli awo abamu ke babadde basaba nga bayaayaana nako tukasome wano. Nkwaniriza mu ssola yaffe esooka, Nketta mu bizinga by'eyugoyugo. Mikwano gyange bw'oya gitera okumbuuza engeri amaaso gange agaali ag'empujjo gye gaatereeramu, era ne bwe nakutuka ekiwalaata ekyembagirawo ekitaali mu lulyo, ate n'ennyindo n'ensongola. Okubannyonnyola bino nga bwe byajja, nali nteekwa okubawayiza ebyantuukako mu ssematalo ono owajjo ly'abalamu bye nali nnyimye amazzi. Naye nno bwe nabinyumizaako kagafumba ne nfa bulago, bo kwe kuntayirira mbinyumizeeko n'abalala, era baludde eddaaki ne bankuulamu omwasi. Be twasomanga nabo bammanye nga Kakunduggulu, erinnya lye bampaatiikako ne lisimba emmizi. Ate bo be twazirwanako banzijukira nga Kasiribitti. Ebyekkololo nga Saajenti Ng'ong'o Simusudde, Torolo, Girigiri, Mbagasi ne Ggonda, ebyo byo mbirekedde bannanga abalala babirombojjeko, naye ebyange nja kubitandikira mu nsi z'Abawarabu. Nga tumaze okukekkereza ennyago mu nsi nnyingi, twatuuka mu nsi z'Abawarabu, kinnayingirira mu kitongole ky'obukessi. Bwe twamala okutendekebwa, okubangulwa era n'okukenkusibwa mu katoola w'ebintu, ne tubuuzibwa ebigezo ebyalumya buli omu ogw'engulu. Bwe kityo nga bamu tumaze okubikuba oluku mu mutwe, n'abalala nga bibatudde ku nfeete, Saajenti Kwi Tamutamu Omuyugoyugo era eyali omugabe waffe, Kopolo Mmonyo Odeku, Figo Mukombankuyege Kataayi, Palalemo Byomere Ludyeku, era nange Kamwa Koogera twalondebwa ku gubinja gw'abantu nga 8 tugende tukette mu bizinga by'eyugoyugo ebyetondese wakati mu bwengula bw'eriyanja Pasifika, ebyali biwambiddwa Abajapaani era kwe baasinziiranga okuteganya amaato g'abamawanga amagatte. Okuggyako nze, bannange bonna baalinjasa bigguza abasajja abatayisika mu maaso wadde okuwetowamu ennoga. Buli omu ku ffe yalina ky'atwalirwa okuketta. Nze nabinikibwako gwa kuketta gusaawe gwa nnyonyi ogwaliyo, ng'okuba ekifaananyi, neekenneenye era nkuba ennyonyi ezigukkako ebifaananyi, ate era nekkaanya embeera n'enkyukakyuka z'obudde mu bitundu ebyo. Naweebwa emyezi 2 gyokka okutuukirizaamu bino byonna. Nali oluyugoyugo ndukuba budinda era nga n'Olujapaani ndusukuwazizzaamu. Mu matulutulu g'olunaku lumu awataali na kusooka kubbirwako, twawamulwa mu tulo okunyanyaagira kw'eŋŋombe era okugenda okwesimba mu luggya lw'ensiisira zaffe nga tulabaga motoka galwanyi ge gakungubadde.
Twayambazibwa kipaku mu byambalo by'Ekiwarabu. Amakanzu gatwambikiddwa, ebimyu bimyumyuddwa, eminagiro gisuuliddwa, agalimba galinnye ku mitwe, balikupu mu Suusaani zinaanikiddwa, amasulubu n'amalevu amajingejinge gatujejekeddwako era n'amannya ag'Ekiwarabu gatupaatiikiddwa. Nze munnoowo nno olwo mpitibwa Abdallah Hussein. Mu ndabika yonna ng'otulengedde wamma ggwe nga ffe Bawarabu bannakabalagere awataali kuwannaanya. Okwesiiga kuno eggerenge kwatutwalira ekiseera ekitabandaaza na mbooge. Bwe kityo nga kuwedde twesolossa mu gamotoka agalwanyi era olwali okugaggweeramu tuti nga twejjawo. Twagawulira nga gawenyuuka, gagenda gawuluguma, gatokota, gaguluba, gayuuga era gebbinkiza gasituka. Naye okukugamba nti twalengerako gye tuva oba gye tulaga oba wadde okulaba akamunyeenye obumunyenyi, olwo ekkubo eryange liba ku lusebenju nga libagamba ery'omulimba. Munda mwe twali nga mukutte bwekwatekwate, mufunda, twezinze bugongolo era nga n'entuyo zituttulukuka ng'abatudde ku kabiga. Mu ttuntu wakati twagguka ku kaala akaali keetikkiddwa enfuufu olwa Kikunte yali yeekaaliisa era ke nateebereza okubeera ku nnyanja emmyufu. Abantu baakalimu ba munagwa ng'oyinza n'okubabalira ku ngalo. Saabeetegereza n'akatono kubanga olwali okwesoola mu gumotoka nga bampalampya bukwakku ku kaato akaali ak'ekika ekyezi ky'emitego era ne bannange bwe batyo bwe baakola. Ffenna okugenda okuliggweeramu nga lyatandise dda kusiikuula nkasi. Bwe twatuuka mu nnyanja y'e Buyindi ne tumaamuulwako ebyambalo by'Ekiwarabu byonna era n'amalevu gaffe ge twali tutandise okunyumirwa ne galugenda. Twayambazibwa ebyambalo eby'ekirunnyanja ne tuzzibwa ne mu lyato eddala ery'ekika ekirwanyi. Mu kutyekuula emisinde nga lino eryato lye lisinga amalala gonna agaali awo. Omuyaga oba engezi bwe byabanga tebiribooyaanya oba okulisunda oba okulizinyisa oluguje nga tukkirizibwa okudaaladaalako waggulu ku lyo naye nga tetukkirizibwa kulasa mboozi wadde okuwayana omulunnyanja yenna. Kisinza kwerabira gwe muyaga oguli ku nnyanja eno anti buli kaseera nga gwesooza bwesooza. Ampuliriza omulungi, olw'okubanga tukyali ku nnyanjula yaako, nzikiriza tugenda kakwata mpola mpola oba tuli baakukava kumu ng'abali akatogo tusobole okukajjamu omulaka. Nzikiriza tufundikirire wano olwaleero we tujja okuva tumanye biki ebyaddirira nga tusindikiddwa eyogoyogo okuketta. Akuume atakuumira mpeera.